kale kwegamba ekisinga okunnuma kukwanira mu kapale kange akapale akajjemu alyoka akwane nawe obimanye ebyabakyala gwamanye okwata ssente y'ekikazi naye yakubanja empale ze ebyo byawoza empale mbw abanja empale talina mpale gye yali angulidde nandaweyo wamukwana nakkiriza nogera n'ofumbirwa eno abasajja bafumbirwa bufumbirwa tufumbirwanga maze gy'amatooke nali mpunya omusajja ateesobola sirangako matooke mabbe nze mmere mbadde njigula kuva mukono kati ye gabadde abba alabika abadde agatwala wa maama we babba amatooke mpulidde ng'omukulu oyo agamba nti omwami yali muwanvu nga alimu nabo era nga womupimye era ndowooza omutwe gwe ogulabye si muntu ali awo subiramu omukwano kuba ku kyeyandaze obutansuulirira yandaze nti muki naye nga nzizeko n'emabega ne gana akasajja kabadde kanjagala njogaye nti kavuganga ekintu kategera emmotoka negamba kugamba byonna kale saate ebyo bingi ate nze simanyi oba omukono gwankwata bubi nze buli musajja gwenkwatako akyawa bakadde be bakadde be nga basajja kasita taata waayogera oba maama we naga okwanya omusaso wangule nga gamba gwendeka maama wummula oba taata kola ki lwaki bakulabamu ekyo lwaki ekifaananyi kiri bwe kityo nalabye obuzibu nga buli ku bbeere sigenda kuddamu kkiriza abasajja kunkwata ku bbeere obuzibu buli ku bbeere kaliza wendikwatako wanaamanya kandabeesha Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima okumala ennaku bbiri ekitundu ky'e Katoogo Nama mu disitulikiti y'e Mukono kibadde kya bbugumu ng'abatuuze beerolera Katemba atali musasulire. Abafumba abogerwako ye mukyala Acheni Olivia amanyiddwa ennyo nga Maria eyawasa John Nsubuga amanyiddwa ennyo nga Kawanvu omuvuzi wa bodaboda mu tawuni y'e Mukono wabula ne baawukana olw'ensonga eziwerako ng'omulenzi n'emikwano gye baasazeewo okukola omukolo nga bwe bayisa n'ebivulu ekibuga kyonna nga balaga okwekulisa omukyala gwe yayawukanye naye. Bongera okukola balekerawo okuwasibwa kazi yamanyira nnyo okuwasa namalira obudde Lubuga John ategeezezza ng'omukyalo ono bw'atabadde mwangu ng'abadde amutunzizza na buli kimu ng'abalako ngoye z'ayambala. obuwambe bw'amaanyi nnyo naye nabuvuddemu lawonye firiigi enalina sirigwa era bannange byonna bye nali nasolya mbasabye mu nsonyiwe wabula mu ngeri y'atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira ne mukyala Acheni Olivia enkeera ne mikwano gye baasazeewo nabo okukola omukolo gwe gumu ate nga ye yayanjuliddeko n'omwami omupya gwe yazizza mu kifo kya John Nsubuga era ng'ono ye Ronald Luvuga. naawe tusuubire nti olinayo akantu emabega awo nga kekafuga abasajja wabula taata w'omuvubuka omupya Ronald Luvuga ng'ategerekese nga balaba Lawrence omukolo guno yagulinnyeemu eggere era nga mutabani we yamukubye emizibu era nga mbiro ze zaamweyimiridde. Misinde gye gimweyimiridde twogerera muzeeyi balaba alinye mu mukolo wakati era omukolo omusajja misinde gye gimweyimiridde. Ronald Luvuga mu kwogerako naffe alayidde obutava ku mukyalo ono kubanga okwagala guba mutima. Ate ndi musunguwavu ate ndi mukakamu ate maze nenzikakkana tuvala ndi ku mukolo guno obutagotaana byo mukamwa nakuzibwa ekuzibwa kyekyo eri ne banakyako wansi wagulu mpalaavu
Mukyala Maria ategeezezza ng'omwami gwe yali yawasa John Nsubuga bw'abadde tamufaako nga era n'ekiseera kino ayagala okumuddiza engoye ze zonna ze yali yamugulira ate aleme zikwaniramu bakyala balala. Mwanzija amatooke nali mfuna omusajja ateesobola kati bananga temweralikiramu abalina ensuku zammwe katoogo ngenda kuddamu okubabba ngenda kubeera nga ntema wange. Akatambi ako nga bw'okalabye y'ensonga nno etuleetedde okuba nga tutambula kutuuka ku kyalo kye bayita Akatoogo. Bintu byabadde ebizibu nnyo nga mu butuufu byewuunyisa ate era ne bireka ebibuuzo abantu beebuuza naye ddala kiyinzika kitya kisoboka kitya nti omuntu yakoze embaga taata agirinyeemu kaseera kano kennyini tutuukidde awaka mukyalo ono waabeera okwavudde ebyo byonna okwavudde okuba nti tulina ebibuuzo bingi nnyo netugamba owange katutuuke tulabe omugole atunyumize ebintu engeri gye byabadde kiki ekyavuddeko embaga okusasika byatandise bitya byavuddewa n'ebiringa ebyo osobole okubitegeera obulungi. Nsanyusa nnyo okulaba nyabo nange okusanga nyabo omanyi waliwo ebintu byetuwulira netugamba oba ngenda kusanga omukazi nga mukadde nnyo 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 ali awo kyokka oli muto. Kituufu nendi muto oli muto amanya Achenyi Oliver okusinga bakozesa lya Maria. Mukyala Maria katsoko tuwe emboozi tugitandike. Nawulidde mbu wali mukyala mufumbo nabiwulidde buwulizi sibimanyi kati kaseera kakunyonnyola abantu. Mbadde mufumbo otyo wiiki ng'emu omusajja n'agenda nankolera n'omukolo. Obadde mufumbo ng'obumaze mu bbanga ki? Mwaka mulamba. Omusajja n'agenda eno mulina emize egikola embaga ngo like mudivorcinze mwawukanye buli muntu akola embaga. Kati omusajja yankubye akavulu mikwano gye gyamusondedde awo obusente biki ne bakola omukolo. Buterevu atulaba bwetugenda kati tugenda mu tawuni ey'Ekatoogo kuba gye bagenda okwawukanira mu butongole n'omukolo bagutegesera atuuseeko mu kifo nga tenti weziri. So olunaku olwaleero bambi kyanjawulo nnyo wabula erinnya ly'owulira bayimba yadde audio eriwalako bayimba Maria mulwadde. So Maria ye mukyala agenda okwawukana n'omukulu Kawanvu nga baalimu kazaako. Maria mulwadde Kawanvu amukoye Maria mulwadde Kawanvu. Abasajja tujja kweyiya twekolere omukazi tagenda kutuwasa n'omusajja agenda kutandika okukola era abeerewo tubeere bumu nga tukwatagana ate omuzimu gwe wagambye mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu ono muganda wange muteeka mu mikono gyo taata asazeewo okomawo mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu Mukama leka akuwa ekisa Kawanvu oyingireko ne ku kkanisa. Mukama akuwadde ekisa eky'amaanyi mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu Kawanvu oli wa mukisa gino emikono gya mukisa emikono gyange gya mukisa. Kawanvu kutute mukono guno oli wa mukisa era Kawanvu ogenda kubeera wa mukisa. Bannaffe tusanyusa okubalaba mwenna mwenna buli omu mu kiti kye be twakoowodde abakitegeddeko be tumanyi ne be tutamanyi buli omu mu ngeri ye tusanyuse okukola ki balaba pozi nga engalo tuzaagalamu bwagazi ssente naye omusumba essala gyatuwadde erimu neggunna anyitidde nnyo mwenna abazze ku mukolo gwange guno era nga ndi musanyufu nnyo okubalaba no mwenna ndi musanyufu nnyo ddala okubalaba
omukolo guno eno njawukana n'omukyala Maria era nga nalayise kikira mukyala Maria gwe mukolo guno eno badde mu buwambe bw'amaanyi nnyo naye nabuvuddemu nawonye firiigi enalina siribwa era bannange byonna bye nali nasolya mbasabye mu nsonyiwe mitima gyammwe naye nkukakasa omukyalo oli gy'ova amaze okufuna emitwalo 5 agamba nti ayagala kukugula kuddayo naye beera mwegendereza omwana wange yaŋŋamba ng'ambiita byakusaaga nga ŋŋamba senga nagenda mu kidiba naye ku lunaku lw'essange senga ekidiba njagala nkibuukemu era nfukamira ono omwana nze muzala naye fukamira ku magulu gange abiri nti nange nsiimye nnyo nsiimidde ddala omwana wange okubeera ng'ekidiba yawuze ate n'atabbira n'awuga paka mukama n'amusomosa ekitoogo omwana n'ava mu nnya nsiimye nnyo nsiimidde ddala era weebale nnyo weebalire ddala kwe mukama kukwata ku mukono n'osobola okuwuga n'ova mu kidiba nange nensalawo mulage ndakwale tugende mpala obadde mufumba omwaka mulamba omusajja nakulekawo nakola akabaga kapate kuba omusajja nze yali yamuwasa sijagamba nti nali mufumbo kuba nze yali yamuwasa owasa nnyo wakawasa bameka ku kyalo katono wakubiri aluwa ono yadduse omugole yadduse gwe bakubye no omukolo gumabaddeko naye wadde mwasiza butereevu kazi alina amaanyi ogajjawa gava mukola kola ssente abasajja bajja kwereeta gwekyoyagala kyosongako nti kiri bw'osonga kagattako nga ka 15 kitegeeza olina kakola ki kukatwala oyina Deko tudde eno gye wavudde njagala onyonyola wamuwasa mwaka ki ye yakudduseeko omusajja oyo namuwasa omwaka ogwaggwa osinzidde ku kyali musajja alabika bulungi kiki ekyakkuba nogaa nti oyo mwagala si mubi lwakuba bwavu bwe bwali bumutta naye nga si mubi muki mufeesi nga omutunulidde oba empisa byonna musajja mulungi so omwasiza mutambuza omwaka naye alina byajja nga ndagaalagamu awo ebintuntu byesitegeera neŋŋamba ekiki nga ki ebintuntu byotategeera tambula ekiro ogamba nti yali musezi twali twayingirira n'akakoosi akakola ki akayunja amatooke ekiro mwe ebe nnyini gwe n'omwami woli butereevu bannange ab'okukyalo kuno katoogo ndoza gwe muluka kwa kuno njagala mubeere nga temuli beeraliikirivu ku nsuku zammwe ez'amatooke abandi bakuyityogo mwanze by'amatooke nali mfunye omusajja ateesobola
zammwe Katoogo ngenda kuddamu okubabba ngenda kubeera nga ntema wange abatanzibisa amatooke yagenze. Maria ani yakuguzizza emmere eyabbiddwa ku ttooke lino? Bamuyita Tony. Abeera wa? Mutaba. Bakadde bo bamanyi? Bamanyi. Mukadde we yaani oba be baani? Manyiko lya Mumbejja. Okakasa nti emmere eno gye waguze Tone yabbye enzibe? Simanyi oba yagijja waabwe naye nga kirazze okunoonyezebwa nti yabbye enzibe. Yagikuguziza saa mmeka? 12 ezaddi ku makya. Mu nju wabaddemu n'ani? Nabaddemu ne bba wange. Omwami wo y'ani amannya ge? Ye John. John limulimu. John ani? Nsubuga John. Nsubuga John. Kakati bw'obanga emmere eno okakasa nga yabbiddwa nkukolere ki? Mutandika okutambula ekiro. Waliwo basazisi tebatambula kiro? Ate n'amatooke bagaseera. Amatooke era we twagaliranga nga bagaseera. Kati soko nnyonnyola abantu kyembuzabuza nokuza. Mwatambulanga ekiro mu nnimiro z'abantu? Butereyo. Era luutu eno nabeetondedde. Abantu bonna bonna be nabbira amatooke. Nga ngabba olw'omusajja. Bannaye mbadde nsaba abalimi mulekerawo butasula mu nnyumba kubanga Maria abadde abba amatooke naye ng'agabbira musajja. Bannange mwebake mu mayumba gammwe omusajja abadanzirisa bannange yagenze bagazizaawo bannange ataye wafaamu. Amatooke n'agamalanze gali ensimbi era abalimi mulekerawo okusula nga mwenna muteguka emitima olwokuba mulina omubbi ku kyalo. Ekituku bagenzi baba musajja naye bambi kenafunye nafunye mwana wa Lodi. Musajja wokulabirira namukooye wabula sibba muwogo. Abamuwogo mwebake naye nkatiriza bano ab'amatooke. Ab'amatooke wenazizaawo wa lusuku era mwebake bulungi muleme mpozabo bano mutuke mutukwate musimanyi nyombani mutunyokeza bano abasawo abajja kuno ku kyalo. Bannaye mbegayirira mwebake mu mayumba gammwe. Natuuse gyendako n'abaana buli bonna benzibye amatooke gaabwe era mbeetondera mbadde nziba lwa musajja bannange munsaasire. Toyogera kunyumisa mboozi. Nedda era kwebiri ku kyalo timwali mubba amatooke nenetika n'esseffuliya amatooke gagana okujja. Sembera eno semberako wano katono kubanga ndabangira nnyo omukono gwange. Lindako ekiro gwe n'omwami wo Butereyo kati ne mugenda mu nnimiro y'omuntu n'amawulire gankwata amatooke gagana okujja ng'ofumbidde wano. Butereyo besigiriza alinga 3 matooke ne gagana okujja. Ekitezo yali aloze we yali mulogo kyoba olaba luutu eno omukolo gwe nataddewo ng'aba amatooke saagala beeraliikirire kuba omwana gwe nafunye nga taata wa Lodi balina ensuku. Ekitegeeza nolowooza nti kati ono ajja kuleeta temujja kubba. Genda kubba
wakabadde okabaziza kale naye kati ene mabega kubanga ogambye gwe wali oyina kati oli tolina muzigula nga tooke oba omusajja wafuna jasi nga alina omuzoogo ngaakufosinga obikole banainaye nga obimanyira abeezi b'amaaso kati okonyumiza olunaku olwasooka nga mubbye mwabba mu lusuku lwani ani yatema ani yeetikka simanyi lusuku lwani lwetugenzeemu wabula nasinga kumanya olwankwasa zino endala tozimanyi natemanga butemi zalinga mmeka olwo simanyi muwendo baziwagali bakuyitaani Achenyi Oliva abamu bampita Maria lyerinnya erikulu Bachenyi babeera muvaawa oli waawa tuli badaama oli mudaama tewali yakyama tetwaja anange temwakyama naye akati kino ekyokutema amatooke njagala olunaku olusookeyo ddala ani yaleeta idea omwami yaleeta idea ntitugende mu lusuku tuleete emmere kakati omusajja wabanga takola alina kuwa magezi ki ago galeeta nange nagwa mwambuushe oli yali mubbi nakubbisa nanzibisa kwegamba yeyabba naye kwegamba obutamuswaza engeri gyali omuwanvu yali muwanvu muwanvu era bamuyita kawanvu Nasagala muswaza. Nasagala muswaza neneteekawo. Kati nga yali mumpi. Yandibulidde mu bantu. Naye wano wama ali oyina omulwanirira. Naye nno omulwanirira. Kuba ye yakola ate nze nendabikira ate neŋŋamba kaneeweeyo nkirabikiremu. Naye wali okimanyi nti abba. Yeah. Kati watema gwe nga weetikka. Nze nkola gwa kulya na kuwaata. Wakigwako. Nakigwako nno. Kati omwaka ogwo like mwabba emirundi ng'emeka yabba emirundi ng'emeka. Sigimanyi muwendo bonkaluubiriza. Yali mingi kitegeeza. Walya pozi ogambye neetajja ye yakukwasa. Yakola ki etajja? Etajja. Negijjawo nakumpimpi tusobola n'okugenda ku kikolo. Okyakimanyi? Nkimanyi kyabyafaayo. Wali kumpi? Kumpi nnyo. Tugendagendayo tulabe oba bayinza otubulyako ekiri awo wansi. Bajja bagamba kyekitufa emmere teyajja. Nangeyewa. Neneetika entamu nenfiirira omusajja. Naye ne ŋŋamba wakati baideni omusajja kyeyandaga ate ng'ate ebintu byali biwanvuwanvu naye nga w'omanyi oli mukyalo osobola osirikira nti bbawe alina ekitole n'okita n'ogamba kandekaawo. Musajja baba netusirika. So embeera yeyo yaliwo nti kubanga bba yekuleetera okugamba nti omusajja kamute kisuse oba yeye yakuviiridde? Omusajja kwegamba lavu yali nnyingi ate ne mugwamu embeera ze nga nange etandise okkendeera ng'olutata wa loodi omwana wa loodi nga nsunaasunako ne ŋŋamba ye ekimpuuba n'ababbi kiki ekyeyiza ono omwana w'abaloodi akusunaasunako ng'onaye akyaliwo nga mbiipinga olwo bwenzi butandika awanti anti era nga bukula kubanga nga gwe omwana wakugamba nti togenda kubba kukuba mbooko kati ogenda kutema waffe gwoddawo luli weetikantamu oyagala mbooko. Kati omwami like asalawo ddi akubuulira mu buntu nti kati ŋŋenda njagala kumanyaawo mwami ki? Ono omukadde akyali ono w'abaloodi omukadde y'omukadde yagenda mu mbeera efaanana etya? yagendera mu mbeera enzibu era nakati nkyabanja engoye zange kuba nze abadde amwambaza kanaawe naye ng'ate lwakindeka yagenda nankubako n'omukazi ekibaati ne bakola n'omukolo era omukyala bamuyita nakkazi. Ndako omusajja walinga omugulira engoye wali oyagala zireke ezo zowamugulira zobanja? Yamanyira kufumbirwa eri kufumbo gye yalaga nabo bamugulire. Kati wantu wali amumanyi message etuuke bulungi? Bonna bamumanyi. Bane mumugamba ayite engoye. Ne waba mwana muto amumanyi nti kawanvu empale bazaagalira. Zali mmeka? Ziwerako n'obwomunda. Nabo ng'ogula? Ngangula.
nange bino bizibu olwo ebintu kale bitayinza tebeeza naye nga omuntu ayinza era okubuuza nti kubanga wayagalira omuntu oyo naye walina ebigendererwa byo omulabye nti mulungi ng'ogamba ye akugyamu kyonna ekinajja omusajja oyo namwagala lwa nnaku yalina ebizibu namusanga ne mukazi we kati engeri gye bamanyi ffe bannakyeyombekedde abakola ku busente bwaffe ne banjogerera nnyo ebigambo biki yagudde ku musege musambwa biki ne ŋŋamba kati kambalage nti omusambwa gunyweza oba omusege n'omukazi nanjogerera ebigambo bingi ne nga kankunywezeemu owulire omukazi n'agenda omuloga saamuloga ebirungo biri wano kubeere kasita okwata kuki kwata kwasi kubeere gwoba owedde olowooza abantu bano be mwabbira emmere mwabetondera ekimala bannaye neetonda nenfukamira nembeetondera nakati nsobola obaddira bannaye mbasaba mwenna bembadde mbuzizza otulo nga tebeebaka olw'obubbi bwange nga nzibira omusajja ng'ate tubba bameka banange bansonyiwe sigenda kuddamu batabalira mu nsuku zammwe mwebake mu mayumba gammwe ntende sijja kudda kuba kati amatooke ngeetemera mu lusuku ku lw'omusajja gwe nafunye ow'abaloodi mutabani wa mmeeya gwe nafunye iro bagaa nti bane sigenda kubiddiramu temukirowooza nako sigenda nakuddamu nakwagala na busajja bwendabirira kunsuula ku nkonge kuneetisa masefuliya gakatonda muggulu nabwe nsobola kugulira mpale nafunye omuntu asobola okuŋŋamba ebyakaviiri ako kakoze eki kakaddiye naawe ndaba omusajja nakamufuna wiiki emu naye ssebo enjawulo weeri ebintu bikyuse newe bale kukkiriza neweetonda abantu tebeetonda naye nalina okukkiriza okwetonda kubanga gwansinga ate laavu yekola ebyo laavu ekola ebyo basajja beekatoogo bazibu kakati okoze ebyo byonna olwa laavu omusajja omwagadde ogambye alina omuntu we n'omumulesa nali mulaga maanyi yanvuma ebigambo bingi oba obunywi bw'enjaga bubeera mu mabaala bwe bwetunda bumalaaya biki nemugamba owange naye ng'oginywa enjaga anti ebyo bivuma omuntu akuvuma okwonoona binnume nange nemulaga nemugamba gwatanywa njaga ojja kakasa nti osimbula n'awalaze empaka bambi n'amala n'asimbula ali eyo bubiro omukazi omujja ku kyalo yavaako tayagala nakunda kati avuddeko ate n'omwami n'omala n'omusuula omusajja nalabanga era talina nnyo makulu gali awo kakati omusajja wakukwana ng'oli mu sapatu nemumala omwaka ng'era oli mu sapatu akwongerako okyoyo etaba na makulu kwegamba n'omujja wange oyo waba badde akyayagala bbaawe akomewo siina kyemwetaaza oyinza okulanga ate naye yafuna dde omulala ate namulaba anyirira okusinga nga bwe namutwalira emisinde era waakomawo aba musiru so mwami agenze mwami ategesa akabaga nsonga kiggwe gy'olowooza nti yamuleetera okubanga akola ekyo omusajja abatuuze baŋŋamba okukola ekyo ye si yakikola nga ye wabula ayina emikwano gyeyo gye bakutira wala gyeyo gye bamusondera ne bagamba nti mukyankalanyeemu n'oyo omukyala toddeyo tisigenda kuddayo kale katukusondera ssente tukole omukolo oba tokole ki kakati ne bamusuubiza n'emboko 40 ezaki waaba nziridde nga bamukuba emboko 20 neŋŋamba omusajja ono okuntekako abatamiivu okusonda ssente ne bankolera omukolo kamulage nti gye yava nze seetagayadde nosomeka omukolo nguteekamu nga nze nange ne mukuba akavvulu
kati before tunagenda kavuluko yewe yali akakuba byali bitya nawulira buwulizi nga ndi eno nempulira munnayo oli anyumya akoze atya omukolo nti bakweyambulula kwegamba yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti kwena nawulira speaking oli oba yali Kajubi yaŋŋamba nti omusajja wali wamusaanika mu firiji omulala naŋŋamba anti firiji engeri gyali omuwanvu yali tajjaamu konze kandeeta omumpi akkiriza okunnyogoga musonyiwe ogenda kunzita mama toseka lindako kati oli tajja muki tajja mu firiji osaanika abantu bosaanika kati nendeeta engeri gyali omuwanvu nendeeta omumpi anajamu mu firiji eyo kati wabitandise ddo bikola ebyo nkutidde abantu bakukyala kuno bakumanyi bulungi bakutegera teri atamanyi bonna bakumanyi newobuuzaayo nka waba asobola okwogera amanyi omukyala gwe bayita Maria antegeera bulungi okay kakati ye bwe yali akola simanyi era yayambala zizo zo wamugulira oba ku luno yali mukapale kange ekanzu teyali yange naye akapale kaali kange wakalaba otya tataliyo owange nakalaba ku bifaananyi yempale yo yennyini gyewamugulira gye namugulira nowulira ng'ofa nempulira nga nfa nange nenkutegeka mu bwangu speed kyekyakuleetedde okuteeka omukolo amangu ng'omaze okola nti obujozi buno towesobola nakwesobola bakusondera kati kankulage nti nze siina katabo konna atalidde tannenya bwekitowe kyali so omuntu wakulumya nga nawe ng'omulumya kisiza ku busobozi wakukoona ng'omukoona enkola yammwe eno kakati akantu k'omwami eri bwe yali akakola yali atongoza nti bane kati ono mupya gwe nafunye bwe yazeza mu bigere ebyo yatongoza nange nentongoza okay osazeewo otongoze otongoza nga ddala oli mumativu nti ono omumpi gwe ngenda osaanika mu free ono omumpi ngenda musobola bwekuba kumusaanika nja musaanika ng'oli mumativu oba muntu yakozeseza bukozesa nsobi munnange maama bino ebintu kati tulinga zino zipiki ze bayita tugende ezo piki ziri okwo ku makuba ziyita tugende gwokola ki gwe kasobola kigambo tugende ng'epakinze tuula olabe wakubuuza ki kubanga kuliko tugende tuula tugende guye alina kuvuga buvuzi kati nze nina kuvuga abo basajja noza mutegedde bulungi alina kuvuga basajja okay so twagala otubuulire enteekateeka wazikolera bbanga ki kubanga ekintu kyali kya bwangu otudde n'omwami woono omumpi muteeseteese mutya okumanya ng'omutima gwambaluka omukolo gwawali gwali gwa ku Sande naguteekamu sipiidi wange nekukolebwa ku Mande kuba nali nzirinawo nga si byakwegayirira mbw ate kuba katabo mbw ate simanyi tusonde lumonde mbw ate bijanjalo we nawulira nti omukolo gwa ku Sande nze kwolole nanoonya ebintu ku Sande obutakyankananya kyalo nembagamba wange gwa ku Mande gugwa malosi nti nga mmeka kwegamba mu bufunze n'obuntu bwenfiiriddwawo bonna bonna tegwamalawo sente nyingi lafule nga kakadde sobo tewali busente bungi kati gwali mukolo ki bwoba onnyonnyola omuntu gwali mukolo ki wali otongoza ng'olaga abantu nti ono mwami wange kakati ekituufu omukolo gwali bwe guti nti omwami we yafa nadda eri engulu we yafa namubalanga afudde namubala nga afudde
so omusajja oyo yandekera ebintu wano mu nnyumba busitokisi wadde nze yabugula naye bweganga buli omulaba ndabanga omuzimu kyokka nga sikyebaka naye mu buliri neŋŋamba banaye njagala ku Mande nfulumye omuzimu gw'omusajja. Oli ofulumya muzimu? Wagufulumya otya? Ebintu byokufulumya muzimu bizibu sebo. Baagukwata nno era nengwambusa gye gulina okubeera. Yakwata omuzimu kuno ku kyalo. Omuzimu kwasiba mizimu. Bawunsa yakwata omuzimu. Waali era yakwata oluwanyi. Yakwata oluwanyi? N'akola ng'omujjwa bambi omuzimu ne mbagamba era saagala ngufulumye mu musana. Bagufulumya ddi? Nagufulumya ssaawa 12 ez'okumakya. Eyo nnono? Kati mala okozesa ebyobuwangwa ebyo nfulumya omuzimu biki ate nga waliwo noono beeping power. Muzimu genda abeeping ayingire. Okitegeera? Oli olabika ko lwamanyi ku kyalo kinene. Era ndi wamaanyimu. Omuzimu we tumala okugufulumya netuguteeka we gulina okuwummulira. Kuba amalaalo ge gaali wali ewa Nakazi, mukyala bamuyita Nakazi. Wamwagateeka wa mukyala Nakazi? Era ngamba akwata omuzimu omujjwa nti munnaayo omusajja yagenda oba yafa naye nze nina we mulaba naye kamujje mu nnyumba omuzimu mu butongole nga wadde ndaba omubiri muwummulize wali wasobola okufunira essanyu. Simanyi n'enkumbi wagiteeka okwo mbiwulira babyogera. Teri kye naleka mu nju era eby'omugole mulimu bibye. So bintu bigenze wa mukyala Nakazi. Malala we gali mwagakola? Weegali. Nange omusajja wamukowa bubi nnyo naawe. Namukowa bubi saagala namulaba. So omukolo gwe gubeerawo ku Sande, ogwammwe gubeerawo ku Mande. So ko tubulire enteekateeka ani yazirimu omukoze mutya venue eri luddawa n'ebiringa ebyo. Enteekateeka nze yazeenyigiramu nze kennyini nga buli kimu naye yali andi emabega okusinga. Yali muwala obanga mukyala nga bamuyita Kaasa. Kwegamba yambeererawo nnyo emirimu gyonna yagikola ki? Yakuwa amaanyi. Yampa amaanyi buli kimu. Jangu tunoonye enku, jangu tunoonye enkoko, mwana wa mama osula bubi. Nze n'emirimu gyange gifiisizza tusobole okuwona ki? Omuzimu. Era omukyala oyo nze mwebaza nnyo. Yakuyambako gamba ebintu bino ebya mwami oli biveewo. Namponya omugugu. Era omukyala oyo waali wano. Nakati era yanfumbira kuba nkyali mugole. Kakati ono abeeping ono. Yali abeepinga. Kati gwamugamba nti oli akoze omukolo ku Sunday sabo jangu kati najjaffe tugitandike kyali kitya. Kwegamba nga nkugambye nti egaali gye naleeta oli mutabani wa mmeeya. Tebyaliko kutuuza nkiiko nti oba kiki. Kwegamba naye mugamba kati nti njagala pati asobola ogikola ki? Asobola okugikola. No ngamba okukkiriza nti ddala nzikiriza bw'oba ng'olina kyoteeseteese nange wendi. Yali mumativu nnyo ku ekyo ng'era mwekakafu. Kitegeeza ng'olunaku luno terunatuuka mwafuna ebiseera ne mubeerako mwenna. Kwegamba omwana yaleka yali yanneepikira dda naye nga wemanyi ffe ebikazi ebyakolamuko. Obeere ng'omwana yakwepikira dda. Ng'akulaba sente ozikoze. Alinda buli kaseera gw'ogambe nti ye. Kapeesa. Mwana wa mmeeya ayinamu. Asanze ekikazi kikozeemu. Kirinamu ate nga jjukira akiwonya kubba matooke. Akiwonya kubba matooke. Ekitegeeza mwe mabba nga matooke mmere endala mwalinga temugibba. Ate era sigikozesa era wano wonna kagube mu luka gummanyi sirya muwogo yadde akawunga era kati n'amatooke era gegatokota. Ne lumonde tomulya? Ndwaza alusa.
aha tweteeseteese ku Sunday tukoze tutya engoye tuyambadde tutya ekidala tukitaddewa nteekateeka eyo kwegamba nasooka kukopa mukolo guli ennyambala gye baali bambadde n'entunula gye baali batunula byonna wabikoppa aha neŋŋamba ate bano wadde ng'omukolo baagusonze nga bandabikidde bubi kati nze kanteekemu ekirungo oyongeremu kati nendeeta eno koodi tiimu Maria kola ssente osirika abasajja bajja kujja kirungo kyekyo kyokozesa abakyala abalala kye batalina kati ninyo tulinako we twali ku mukolo ogumu omusajja n'atugamba nti nze nina akaggo kange kekafuga abakyala naawe tusuubire nti olinayo akantu emabegaawo nga kekafuga abasajja kasita okwata ku bbeera oba owedde omwana omuloodi ono teyalowoozesezza abantu nti olwokuba nti bamulaba nti muloodi kyokka tanoonyeza omukazi eyakolamu kifaananyi kyazanga kapo ekwatagana masavu ku masavu nze okuba n'omukyalo ono mbadde mpalirizibwa okuva ku kitange era nampaliriza omutima gwange okukyuka ekyokubiri omukyalo ono abadde mukwano gwange nnyo era nga mukyala wange kalungo kabagamba kalina ekirungo kiba neyisa y'omuntu olagongo gwomuntu ekyokubiri kinjagala abantu omu mwejjemu kiri kimu kolanga emmeme ekyesinga okwetaaga ndi munyiivu ate ndi musanyufu olunaku lwa leero ate ndi musunguwavu ate ndi mukakamu ate maze nenzikakkana tuvala ndi ku mukolo guno obutagotaana kati olunaku lwa leero bebaza buli muntu n'okubeera wano nekyo njagala mwenna abali wano mukutire omukyalo neesaaye yeetereze nange ngenda kwagala mukyala wange nkwagala nnyo weetereze mpulirize okusinga obukendeeze ebigambo byo mukamwa nakuzibwa ekuzibwa kyekyo eri nebanakyako wansi wagula empalaavu wewaho omusajja onamuwa abalongo nobomu abaana nina bangi mu lubuto kakati bino ebyekwagala olwokuba nti luli it was beeping nina kyenoonya nti mwali temunnabakwe buli omu nga tennabakwewa nnyo munne before the mukolo guno kwegamba omukolo guno gwagenza okubeerawo nga buli omu tanneewa nnyo munne nga temunnalya nga simu sinagikwata just beeping nga sinagikwata naye taata ono yandeetedde okukwata essimu ŋŋamba sezaala ng'akkiriza mu butongole nga ekikonde kyavuze nno amukuba kumutabusi otawule tuliko wano omugole omusajja bamutira ku mukolo gw'embaga gwennyini gwabaddeko mwena abalengera essaawa eno oyo ye mugole omusajja nga bamutira ku mukolo gwabaddeko taata w'omugole omusajja amusaze ku mbaga ku mukolo wakati era wetwogerera essaawa eno omukolo wagulinnyamu omukolo taata w'omugole omusajja agulinnyamu omukolo omusajja misinde gye gimweyimiridde etwogerera muzeeyi balaba alinnye mu mukolo wakati era omukolo omusajja misinde gye gimweyimiridde nga mutulengera wano kati omukolo omusajja oyo atawanyika alinnyewo ka bodaboda okusobola okweyongerayo lwoyo ye mukolo omusajja ku bodaboda omugole adduse nga we mulengedde awo taata alinnye mu mukolo agamba omwana tajja kufumbirwa tabajja kumuwasa omwana tebajja kumuwasa taata abiganye era taata nanyoose eŋŋumi wano eno mu bwangu ddala wano kati wetuli wennyini taata w'omugole omusajja aganye agambye kino tekisoboka sijja kuswazibwa bwekyo nga we mweyongera
Sezaala. Sezaala. Oba naye yali akulaba. Nze sitegeera. Alabika yali andaba. Andabamu eriiso. Abeera wa? Era tuli kuno ku kyalo era Katoogo. Fenna tuli wano wa. Abadde akumanyi. Nga mmanyi. Ndi muka mwana we emirundi 3. Muto wange yazaala mu mutabani we. Otyo. Nze nenzaala mu gwalabanga omukozi we ng'ate mutabani we. Kwegamba ne neeyongeza ate. Maria. Nokola otya? Ne neeyongeza. Gwe wayongereza ku mutabani we? Ya. Kanaawe. Soko baddiramu bakutegere bulungi. Sezaala wange wa mirundi emeka? 3. Sisita wange yazaalayo omwana. Awo wennyini. Nange nazaalawo omwana. Mu mukozi we era gwayitanga mutabani we kuba aludde naye. Nenzirawo nennogolawo omusajja kati omugole kati. Ogenda muzaalamu era? Nze namugambe obanga nsobola okuzaala buli luutu baana bana akikole. Nange. Kwagala. Kisuse. Kakati Sezaala bwe yawulidde like omwami yagenze waabwe n'agamba nti bannange nafunye omukyala. Agamba Sezaala yafunye shock. Kwegamba ate nze ndi wali ono alina wampita aleeta ebyabaganda ng'ate munyalwanda ng'ate nze ndi mudaama nze simanyi ebyo bya misosososo. Nze nerira bweriizo oleese ettooke sibuuza oba nakitembe oba kivuuvu. Kyente livaako ebikuta. Olya buli. Nze ndya buli. Olya buli maama. Kakati ye Sezaala kugamba yazza atya? Sezaala omanyi ngene nga omanye ebyobugolo obeeraawo wenna kwegamba nga tolaba ng'ate olaba. Olola buloozi. Ndoola buloozi. Kwegamba omwami aŋŋamba nkubulya akafo ke nakutegekedde. Watulina okusooka tuwummuliremu eddakiika 15. Tuli ku drive. Mwakoze ne drive? Nkutidde. Kaakati omukolo kugenda mu maaso tufunayo tupaakinga. Tuyingira tulina okuwummuliramu eddakiika mmeka? Awantu awo bayitawo mu bajjajja bakola. Bajjajja bakola simanyi fulendi zibba. Nga waliwo loogi. Buli kimu kyeweetaaga. Jajja bakola. Kaakati tuyingira. Sezaala yazze ng'omuvuzi wa booda ajidde mu bijaketi. Kati bano babbawunsa bwe twaddewo nga babodyguard badde bamanyi muvuzi wa booda oba alina gy'alaga oba naye ali kulaale. Ali ku part of mukolo. Nalabye musajja mwambula ekikonde kwata ngenda okwetegereza nga Sezaala naye ng'oliyo olwasoose lwakutte nze. Ng'ani akuba? Sezaala. Otyo? Nebibeerawo kwata engoye baziyuzizza ez'omuko omusajja baziyuzizza. Yabadde ayambadde atya? Bambi yabadde anyumye. Ayinza butanyuma. Olaba oli wamwambaza nga n'anyuma kati ate ono omupya. Ate engoye yali ngazize. Nga si gwaguze. Nga si nzaaguze. So ngoze ne baziyuza? Ne baziyuza naye ate ntumulaga akavulu. Ne tugula endala. Mwanziguze wa mangu ago. Botiki weeziri wano. Sente zaabadde nge towulira mutabani wa mmeeya. Kabadde wate nga n'oli mutabani wa mmeeya ayinamu. Kwegamba nenga newe nkugamba nti kati gwe mpeke ekiteeteeyi nga nkyambala nga toŋŋambye nti oba kikuba era omukole gunda gwogenda kundaba kubeera omanyi ndi musasuzi ate n'akasente weeka lindako like ngosobola okugamba nti mumpe nga tosasudde saawe ne kati newe nkugamba nti njogera edduuka kibandeetera ekintu nga ndintudde wano wanki kyala w'omuloodi nkutidde kati gwe Sezaala akuba oluyi tewazzaayo sazzaayo
era ng'omukyalo w'empisa ng'omukyalo w'empisa kwegamba engoye ze nali nyambadde zaali zavunaanyizibwa so singa nali nyambadde kateeteeyi nga banka yakoleramu omukolo nga mukazi we akambadde nalabobya etteke naye engoye ze nalina zaali zavunaanyizibwa nga sisobola kwawuza nga ziri zitya yali gawuninga ekweya wansi etuuka zizo engoye nva kuzaanika yali ayambadde gomesi nkutitte gwali gwamaani nasobola kwawuza neneekuuma otyo sezaala bintu biggwa bityawo sezaala nange engeri gye nali mpunze buli kimu sezaala bamututte kwegamba nange nakye nayogerawo awo oyogera ki nemugamba sezaala ebintu bireko ojja kubibwa puresya kuba yo omuntu mwagala kenafiira bwereere nga bwete omugamba ayinza okuba teyawulira engeri lwakayogaano naye nga nayobawugana biki bintu abireka jafiira bwereere bino bintu by'abaana enewe yanyiiza nnyo neŋŋamba ate waana nnumba eno gye nakoledde omukolo ŋŋenda kwejjako gomesi sigale mu kikoyi nakyo nalinja kijjamu nsigale omupatula mulage jayayanira oba alemesayo mutabani we yajje yeeyunge ku mukolo naye sirina buzibu kubanze ndi tiimu kola sente osirike abasajja bajje saawula kyogala okugamba singa kati katonda kireeta nemwawukana noono omupya sezaala najja still ogenda I don't care You don't care? Kasita ye kennyini bagamba banyola tebalina buko kati ki ekyabadde kimuleese kitegeeza ninamu eriiso era ng'eriiso eryo singa libeera sirias ne lirabira ddala naawe kennyini nannyini liiso ogamba ye ate kati oba kati luno lwennina luzzi eri nnyanja yeebezze luno luzzi eri ebeera nnyanja ennyanja ebeera esinga oluzzi butereevu so muva mukwesikasikawo ku friend ku biki jjajja bakola muva mutya ku jjajja muvaawo mutya mudde olwo nzijja omugole oba booda zamutwala wanze simanyi omusajja nange booda enkima ensuula wano ewaka ate eri ajja mwateekedde abagenyi wewano mwategeka wano wewange otyo kati osanga wana abantu bakulinze baninze tuba tukyali awo ŋŋamba abaana bagamba omugole alina okujja bamunoonyeza tuba tuli awo omugole atuuse awayo awo sipiika entonotono nze okuba n'omukyalo ono mbadde mpalirizibwa okuva ku kitange era nampaliza omutima gwange okukyuka ekyokubiri omukyalo ono abadde mukwano gwange nnyo era nga mukyala wange akalungo kabagamba kalina ekirungo kiba neyisayo omuntu olagongo gwomuntu ekyokubiri kyenjagala abantu omu mwejjemu kiri kimu kolanga emmeme ekyesinga okwetaaga ndi munyiivu ate ndi musanyufu olunaku lwaleero ate ndi musunguwavu ate ndi mukakamu ate maze nenzikakkana tuvala ndi ku mukolo guno obutagotaana kati olunaku lwaleero bebaza buli muntu n'okubeera wano nekyenjagala mwena abali wano mukutire omukyalo n'ensaaye yetereze nange era kwagala mukyala wange nkwagala nnyo wetereze mpulirize okusinga obukendeeze kwagala ebigambo byo mukamwa nakuzibwa naye okuzibwa kyekyo eri nebanakyako wansi wagula empalaavu ate sezaala akubye essimu abasirikale bajja
bulijjo omukolo gw'omanye ekyali wano basikaye bajje baguyimirize abantu kabadduke ng'oli awo ndi awo n'ebigoma si byange mbagamba naye mukakkane omusirikale ajja wano ng'ayimiriza wemba ndi wa myaka 18 oba nga ndi wa 15 nga gwe nafunye nga wa 12 poliisi esale wano naye nga ffena tuli mu 3 3 mu emeka ggwe 3 mu 2 ate omwami naye bambi wa 3 mu 2 kati lwaki abantu bobodda bagamba mbeera mukazi mukulu nnyo simanyi biki kali akana kato mbeera era singa naawe tonsiŋŋanye buno bumeekapu nga kwebuli era naye wanimpisa omukadde mbeera naye mwenkana naye nga twenkana kati muze yafaaki kitegeera oba liiso lino liiso kuba eriiso bwabanga abadde nga akulaba era bulijjo wempita ntera okugula ku mata nti musuubuzi ngula enku ngula buliti ngula biki kwegamba ndaba buli kaseera wabayagalira nawe n'omulaba nange ne mumulaba so omwami akomawo wano eno wa speech that is I know yababuulira nti banaije wembadde mbulidde wabadde bwe bati newo bati bamubuzawo nga bamutwalawo baali bamutaasa ku ngeri ya muzadde we kwegamba obutayiteeta ne bamuggyawokko ne bamuteeka tusooka okusiriikirira then alukaveeyo so awadde speech kyekyaddeko wano kubanga bwogambye abasirikale bo baatuuka tebaatuuka kuba nange nali mukambwe ku bo nga nniize bulinzi ki abajja bambuulira oba ndi wa myaka 10 nga gwe nalese wa 12 so kati emikolo giggwa gitya mmere tugiridde tutya awo wenjagala onyumiza awo emmere twagirya neneetonderako n'abo bambi abali banerayikira abantu bayite beebakaggwe nga kiki lwa mukolo nga nze nsuza emmotoka y'amatoka era nga wojja n'okuba kibina ekiro nga nze osobola okutika fiso wanje nina beetondera nembagamba wadde taliwo nembabuulira gwe nafunye yooyo n'ab'amatooke gammwe ono omusajja engeri gye yali ng'omuwanvu nga nenkota neweebeera eri tusalansale kwi obuwanvu bwe wamma bwali bukola ku matooke bwali bukola ku matooke ne nga kandeeta omumpi ono yetajja kubba kale tunaasala endagala tunaafuna olusolobyo naye temuyinza biddamu ebyo tekisoboka so omukolo gugwa gutya omwami wo kintu nga kiri kityawo njagala olwo lunaku mulumalako mutya wabula ate ono omwami gwe nafunye nalabyemu ng'ayinamu ku magezi kuba yatuuse n'agamba nti ono muzeeyi emyaka gyayitako dda gyalina okunfuga taata ono omwana ngenda mufiirako babafa baffe bwe yagambye oba taata nze alukuka nze bukyanga ndaba bakazi n'emmotoka sigivugangamu kyeza madde mwevuzeemu dda kwegamba ekiro ekyo omukolo we gwagira kwegamba yagala n'emmotoka sigivugangako nina ogivuga olwaleero ate olwo omuntu agamba sigivugangako ng'olwedde amaze okugivuga n'agiwulira nga tovuze lugendo luwanvu nga tonyumiddwa naye newe kaba akagendo katono oba ovuze nzamba sitegedde giyo olina mmeka oyagala luwanvu lumaleyo otyo kati omwana abiraba agamba nti nze siva wano taata yamanyi ye n'amubuuza akabuuzo naye gwe taata annemerako olina abakazi bameka omuwendo gwamulemye okwogera kubanga nze nga nze muka mwana manyiko abakazi nga 10 nga bali ku katogo kuno nga bamuzeeyi wange oyo
ankubira ekikondo annyumiza mu mutabani wange yazaala abaana ate nga nange mutabani wagenza okunjagala nga nina abaana babiri ng'ate tasinga kitegeeza nange neewubawuuba dda kati n'abo bajja bange beewuubi. So taata okuleeta nti okulaga nti ono yazaala ng'ayagala kulemesa otye nnyo nga njagala nakunemesa mukolo ng'ayagala kulemesa mukolo gwange kugenda mu maaso. So mumuwunzika mutya oba mumukakkana atya? Kwegamba bakulu banne bamubuulirira ne bamugamba naye gwe ekikutute mu mikolo gy'abaana abaana bataakusaba yadde bakuwa kaadi nti tebampa kaadi wabasondera nti nedda kaakati bambi yesozaala kaakantu ke yataddewo kkonnyo nga kenawulidde mbwalabika yatunze bye namuwa omwana agamba kati nga ye sezaala yagenza onoonyereza nga tebambaye akafooke weekali ye nga yeke yawa omwana naye ng'omwana obwongo bwe bugazi alina bupolitisi bwe obw'enjawulo bungi nnyo kuno bwasobola okugjamu akaki okusinga buno obwa taata bwe yali akoze eki bwe yali amuwadde. So omwami ono ye maama we taliyo? Maama we waali naye maama we mukyala mukakkamu si mukyala w'ebyo bintuntu bivuyovuyo. Gwe tolina bazadde bokuno? Bazadde bange mbalina bali kuno bangi bayitirivu. Nabo babadde mu mukolo? Saabayita. Kitegeeza guno omukolo wagukola olw'okuba nti oli yali alina kyayisizaawo ng'oba oli awo olaga ate omala otegeke? Omukolo nze we nagutegeka nali njagala kuwabula bakyala omukyalo oyo nga yeepangisiriza akazigo ke n'afuna omusajja n'amwagala era n'abeera omwo mu kazigo ne bamukuba naye ng'omusajja ali mu kazigo komwakola ki? Twaliso gugwo gwamanyi Land Road gwamanya yalidde ki gwamanya empale oba ayambadde etya kati ngamba kubiriza bannange abakyawasa abasajja nze enkovu nzirina ziizino. Oyo omuwanvu ow'amatooke kyokka nga bba n'osirika ate ye nakuba nankuba kuyisibwa bubi. Kati n'okola otya? N'oguma? Nemukubako ekintu ekitali nkwegamba nga sikyakubonaabona. Tubonaabona ne sengenge ekiro oluusi gye tubba ewabeerayo sengenge ensiko musajja ate n'akufukira ekizibu weneetika ku ntamu y'amatooke. Kati kino ki waya bakubisa waya? Saategeera wabula oba yali waya naye nga byali bikuba byali biruma bibino. Naye ku ngeri gyenkulamu naawe ng'olayika wamuddiza wasirika busirisi era naye woomulaba tali bulungi. Olayika wamuddiza? Siyinza butamuddiza gwe zino emboko ozimanyi. Kuba ssaawa mmeka nga tebawulira? Abantu bawana abasinga kwegamba nze woba onkuba nga nkusobola sitera kuba nduulu mbyemalira sigana nakwerosi era neerosi tebimanyi bambi kati bizibu nnyo koza omutasa wakukuba bwatyo ate ng'olina ekintu ky'omuzibira mazima ddala. Kwegamba ate ninayo ne kano ky'omwami ono entamu eno kuba entamu maama n'etikka eyokya ey'amatooke ne ŋŋamba omwami ono netulekerawo okubba. Nindako eno naye mwagibba bubbi entamu y'amatooke yagana gwe twabbako yaleka yali mukugwa emmere yagana bugaanyi kukola ki? Ogyetikanga eyokya? Naŋŋamba nkusanyiye naye kyoba okola emmere gitwale ku kikolo gye wagijje. Ng'ani agamba? Nnyini matooke akulumba wano. Batusanga abamu bawaata ye amasanda gatuli bubi naye nga woomanyi omuntu nnyini kintu tabula.
kati basingana ebikuta by'amatooke ng'ate amatooke gabuze ku kyalo awo wali kwegamba tayo omusajja yali sala yekka ettooke eryo saalitegeera wali kwatako wenamuze mabbali ne mubuuza naye gwe ettooke lino biki nangamba babaddeyo base n'ebyabadde bwe biki n'ebiki neŋŋamba kambeerewo ne mubeererawo so kati weetikka bwe neetikka entamu omusajja ono tudda mu kansolingi mugamba naye nkubuulire ebyokubba tubiwummule ninawo akasente kati lindako weetikka esepiki eno ng'eyokya n'okwata emmere n'ogizaayo eri ku kikolo mukwe banvumulira saawa mmeka saategeera saawa nduulu zenasinga owulira omukolo gwatu oba saawa zaali meka kyemanyi bwali bwa misana naye kati gwe naye bakukutte n'amatoke ng'otunuulira saawa naye mbuuza ebirimu nga todda ku ssaawa otunuulira budde osobola okumanya nti munange bwali misana bwali kiro nali mpunze ekyo kyoba ogamba nti nali mpunze naye omuntu nga bakutta omanya nti bankwata saawa ezo butazimanya naye omanya nti bwali misana oba kiro bwali misana ku kikolo nomaana ovaayo kati mutuuza ng'omwami mugana naye mukwano ninawo ku kasente katufune ka pikipiki okole bannange nkoyo okwetika entamu omusajja yakunkumula piki kati ne bagireeta wano omwana ogimugulira butereevu neŋŋamba genda kukuba okole tufune ku maki ku matooke g'emukono era nempisa n'akalango nga ngenda kulya amatooke gaawa nga ngavuddeko kuba ne wengula ku ttooke omuntu wano ensitula enkota nga bagamba oyo alayika yagibbi nentandika kulya ga mukaveera myera buno simanyi 30,100 naye nga givudde mukono nga givudde mukono kwegamba kali akasajja amagezi gakabula omwaka gwe maze nako kandibadde kanfunamu nnyo ne kanzibaye kanywa walagi kankola kata kwegamba mukama yannyambidde awo naye emirimu emirala gye kali kalina okukola ko kali kasobola ko bambi kali kavuga akadriva kalungi kikubanga munange omuntu asobola kukozesa ebyo ebintu byonna ate okuba yalinayo akalungi kadriva ko kalungi kyova olaba netukaana okugwanga mu nsobi kyekyo ezo nzimanya ensobi omuntu kasi abeera bwatyo akozesa ensobi zonna zigwamu nnyo naye kati ani asinga kukali nekoni woba ng'ojajinze sente no gyeziri naye kwegamba engeri gye tulimu ekiwuggwe omukolo gwoli gwakaggwa taata yakatukuba bintu tetunabisetinga bulungi nnyo sinayawula ani asinga okusamba tenayawula naye mukama akuyambe nekyo kibe nga kikuba nemekola loosi kati nga tuzze ku migo gino gyobadde ogamba nti abakyala osanga beeyombekedde ne bafuna abaami baabwe naye omwami nakkuba bwe bityo bwe bityo gwolowooza tetugenda kuddayo okugumira banaye tugambe nti bwe buba bufumbo oba kiki naye ng'omusajja akuwasizza gumireeyo bikoze okibeera kyabakazi okweyombekera musajja yakoze bwati kaŋŋende kati abakyala beŋŋamba gweomukyala woba ng'olina akazigo ko omusajja n'akukwana mugambe era noono gwe nnina namugambye woba onjagala eno kanjireke nga bbaala pangisa akazigo ko onteekemu kuba ekituufu nkoyo okunkubira mu kazigo kange ye naŋŋamba ndi mwetegefu ngenda kujja mu kazigo ko kuteke mukalala ojjenga kukola kati njagala nkubire mukake si mukana akange ngono wabadde ankuba kyokka nkuba nzaagula emmere nzaagira nze yeetikama yakola gwakusaa tasobola kwetikka nze yeetikka nkutidde mubi nnyo kati olwo muvuddeyo mumaze okgeetika nga mutuuka awaka era amala kyuka eno
ngankyuka temba nakolaki mala gazaala ebyo byakisiru tukyawenja amatooke kiro ng'ate ntekako olubuto walengera noga mutufu enfuna olubuto ng'ate olwo omuntu agenda kuneetikisa ettooke bintu bigenda kuba bizibu nnyo nga sijja kubisobola nga kansigaza amatooke naye wano awaasembayo waali wazibu watya wano amatooke gaganira okujjaawo byonna nali ŋŋomye ng'omwana mumye naye nga kale tubatigomye abo abalima nga tebama omuntu n'olima ettooke netuuka okwengera oba toyita babbi bagalekayo nga bagenderedde ne gatuuka okwengera mbu tebaagala gatema lwaki mulekayo amatu ababbi bakema ababbi kubanga ne mu masanga gakoze kigakuze sirya tto tolya tto sirya tto njagala amakulu kati ngamba ono bebi ono watukidde okulire kalyengere bweriti alabika na mulwadde wa luso ono katumuyambe tuli mugiremu tulirye kijja kijje naye lino eryasembayo lyatuleetera obuzibu ekyo kirayira tolikiddamu sirikiddamu abantu bano balina omuze ogukuba abakazi ono gye wamulabye otya kasibeeta kukola ebyo bambi yandaze obugalo bwe nti bweweebu so osuubira bino kiki kyomusuubiramu musuubiramu bingi bingi nno ddala nga ki musuubiramu omukwano kuba ku kyeyandaze obutansuulirira yandaze nti muki naye nga nzizeko n'emabega ne gana akasajja kabadde kanjagala nti kavuganga ekintu kategera emotoka negamba kugamba byonna kale saate ebyo bingi ate nze simanyi oba omukono gwankwata bubi nze buli musajja gwenkwatako akyawa bakadde be bakadde be nga basajja kasita taata waayogera oba maama we naga okwanya omusaswangule nga gamba gwendeka maama wummula oba taata kolaki lwaki bakulabamu ekyo lwaki ekifaananyi kiri bwe kityo nalabye obuzibu nga buli ku bbeere sigenda kuddamu kkiriza abasajja kunkwata ku bbeere obuzibu buli ku bbeere kaliza wendikwatako gwanamanya kandabesha oli mukazi totwala omukisa gwange kale kyo banakwata kulyango olowooza tosigale ogambe buli ankwatako watakyawa maama we asaawa kitaawe beeri amanyi gali wano tegedde bulungi n'oli naye bwe kyali omukadde nanti kugambye bakyankwatanga kiwona wentambulidde wenkusanga nga taatawo teyafa oba maamawo byebyo ebibeerawo pozi bagambye wakagala abasajja bameka ku kyalo kino ombuuziza kinene sibamanyi tobamanyi muwendo sibamanyi naye mu basajja abo omuntu omukazi yena babayagadde at least amanya nti bannanga oligundi oli abo abanaabanguza drive si bamaanyi nnyo naye abatongole kwegamba bo mbamanyi bonna gwokyawa oba be bagenda tekuli yali ankyayina kati oli nemugamba nti jangu ayingira ani ng'oggyeko ono w'amatooke kubali abalala ani yasinga kutamisa ennyo okwagala nogamba wange kati nkyali mu kunoonya era nkyanoonya ono w'amatooke yantamizza nnyo okwagala kuba bali basobola n'okudda emabega ne baŋŋamba ohwaika hei ono w'amatooke ono yantamizza kitegeeza singa kubali abalala wavaawo omuntu ng'ali serious asobola okutema enamba eno eriwo kati olwaleero
kwegamba enamba asobola omutema bweri naye ng'ate ensirifu nnyo ayogera ate kwegamba ate ezo enamba ezo pikipiki ezitawuuna nazikoowa kaŋŋende neeno emyansa ogende n'emyansa so bw'otunulya n'emyansa olunaku olwaleero bw'obanga onnyonnyola omuntu nti munange nafunye n'emyansa singa okeera ku makya olunaku lwamwe lutandika lutya kwegamba nsooka ne kapeeki wanje nsooka ne kapeeki baby good morning mwogera luzungu yeah. Bandai mukwano tonjabya nnyo bya munju osobola kuba nga munange olina muntu gwogenda okuterereza obulamu nga tamanyiyo ekyo kyakukola kwegamba abawala oba abakyala nze abamu kuno bandaba ng'omuntu omwasamu kwegamba eddoboozi lyange nnyo nditambuliza nnyo waggulu naye mbakubiriza nti kyenkola mu kkubo si kyenkola mu kisenge oli mwawufu ndi mwawufu wennyingira wano eddoboozi lyenkozesa si lyenkozesa mu nnyumba yogeramu kuli omu nnyumba tuwulire golowooza lwaki bafa olina agamba kitange gwe nze ndeka ekyo kyembadde nnoonya osobola nawe okanoonyereza simanyi bw'oyogera ogyeko ebbeere kati enjogera eno engeri gyogeramu good morning engeri gyogenda okumubuuza ebirala bye simanyi okitegeera kwegamba ate bano tukyababbako nnyo abasajja mmwe abakazi abeefuula mbu simanyi amabeere omwana ayagala kuyonka keera ku makya omusajja ku 11 agenda okudda engulu ng'ekyenkya kiyidde so from the peg neka good morning tudda ku breakfast agenda okuva mu buliri ebyo byonna byonna obikolera eyo agenda okuvayo nga kuse owanga agenda okufuluma nga kuse omupya ono simanyi n'omukadde bwe kyali bonna babuuze gw'omukwano gwe mbadde mpa omukadde jjukira matoke mbadde sigagula nfumba n'ekiro wonna wenjagalidde ntokosa butokosa abeera kuse naabadde aseyeya buseyeya naye ndaba kati bbanga aweddeko n'olususu kati emmere yakugula mu woteeri oluli tutakoze n'akalaawo emima wafuna amugulirayo kasupu oba kakomando naye nga tesibwe bulamu bwabaddemu abaddemu butere ono bebi omupya naye kyalimu ate kakati bebi omupya era mujja wange bambi omusajja oyo badde omukutte bubi mukuttemu ennaku bbiri nendaba olususu alinga omwana omuto munaku bbiri olususu ndaba aludda nga nomaanyi ga bbeere gennyini naku bbiri zokka olususu ludda omuntu yenna ayagala omuntu mubeere eno mu nyumba yammwe nemwekola ebyammwe ebyo mwagala akati ono omuntu asobola okukwera ku makyala nga naye omwami wange nayagala nnyo kintu bwe kiti like guy music wetulafsaidya music abakazi baganye ebyo njagala muyimbiremu akayimba akasinga okwagala njagala mukolere abcd asobola kwaga kayimba omwami wange kayimba kasinga okwagala ka David Lutalo agamba kati babongoote mu kaseera kano abalabe batamwagaliza Maria babongoote era bakkute kati ate gwe wandibadde oyagala gwe nga gwe kayimba kikwogamba nti nze ogwange nandimwagaliziza kumuyimbira kayimba bwe kati mu free time yaffe free time baby face tekuumika obange saamanyira kweraliikirira oluyimba lwadde nno naye saba olulungi lugamba lutya ti baby face tekuumika
samanyira kweraliikirira stress za laavu sizisobola byebimu kubikumaganyirira woba njagala nkakasa kitebubemu byakunnumya kayimba kwanyagadde omuyimbira Babyface tekumika bwe natuukidde wano bwe namulabye mu butuufu nalabye ng'oyizo nga ndowooza muntu mulala nnyo bwe ngenda osisinkana naye nga ke kayimba kayimbira njagala otuwe obugambo obusembayo lw'okuba kyo kyabaddewo twogedde nnyo ku bakyala abantu abeeyombekera kati wafunye omwami ebyokweyambekera bigenda kukola ki bigenda kuvaayo naye gye bali abali mu kweyombekera abafuna abasajja mu butuufu ne babakuba naye nga kizibu oba oliawo abakazi naffe tetukoze kimala mu bufumbo gye tuba tetukoze kimala tetubadde bampisa ekyotadde okuba nga tuva mu bufumbo tugende tweyombekere abaana bato bali eyo bateekateeka okuyingira obufumbo kiki kyewandyagadde okubagamba gwe nga gwabirozezzaako ebyokweyombekera kati nze abirozezzaako ebyokweyombekera bannanga abantu abo sina kyengenda bagamba kuba laavu teyigika ogwa ku kabenje ng'emmotoka ekukubye ate era baba bakugjawo bakutwalira mu mmotoka kakati kwegamba awo mba sina kyenyinza kubagamba laavu tebagiweera magezi ne mamange bakyamulimbalimba okay bwe bityo nno bwe bitambudde sayidi eno tukwagaliza birungi byereere twagala okudaano nga tulinawo ekyenjawulo kyetulaba ebibala ebiva mu mukwano tetaka kulya nti ate bane twategesa okwanjula taata yaganyi oyo taata naye tunaaba tugutegesa omukolo kasa tulaba nga tetumusabyeyo wadde n'akantu bw'aba nga kyetaagisa kuleeta poliisi tujja sooka tumuggalira omukolo gusoke guggwe tujja kumuggalira omukolo guggwe balyoke bamute ebyo bigambo bye ku sayidi eyo bwe bityo bwe biri so tetumanyi oba mwami tunamufunako naye bwe tuba tumufunye tugenda ate kuba nga tuwulira sayidi ye leero twagala okulaba ku bantu abali ku mukolo ekintu kyo bakiraba batya families zino eno embeera z'abantu sayidi eno ebintu babiraba batya bo abali ku mukolo ekikolwa kino ekikoleddwa omukyalo ono Maria kikolwa kya buzira nnyo era mukazi mu bakazi bonna ensi yonna olw'ensonga nti bw'otunuulira n'ogoba ono omusajja omaze omukamula ate n'oyingizaawo omulala mu nnaku bbiri nga gwe owasaba ofulumya bonna bakulaba bonna ba mikwano ono alaba kitegeeza mukazi nnyo mu bakazi era tulwebuuza akikola atya ensi yonna kino kyakuyiga abatuuze mu Uganda yonna ndowooza kino mukirabye kituufu ssente azirinangamu abatuuze abamulaba okutwaliza awamu ffe tutunuuliramu naye mugezi mukozi wa ssente naawe amala kukulaba ng'olina kyonootunda n'akuggyako eri n'akuperereza n'akuteeka mu gaapu ye kubanga naye era anoonya bunoonya so bubaka kibowa abavubuka bannange mbakubiriza tuve mu muzanyo kuba kati essaawa zino amaanyi gampeddemu naye ate bweyigize nenyiiga kitegeeza ffe abasajja b'ekatogo tetuli basajja omukazi atujoga atya yimirira ng'omusajja ogambe ze sigenda oba kituuse ku mukwano gwange ze sikigenda mawoni gw'owasa musajja yayina owasa si mukazi bannanga abavubuka mwebereremu sigadde nzobera Simon Katogo abazungu balina engeri gye bakyogera ne bagamba nti Uganda kola lya Afrika kituufu bakiraba ebintu ebikolebwa Uganda naddala ku kitundu kyaffe Katogo ebintu byanjawulo nnyo yebimu ku bye naaludde okulaba mu nsi okwetooloola ensi yonna naye nkirabye olwaleero kinsanyusizza nga nze omuntu naye ate kinkubye enkukwe kubanga mbadde sikirabanga ku myaka gye mmaze ku nsi nga ne bajjajjange niwe mbabuuza bagamba tebakirabanga naye nkirabyeko olwaleero n'agamba ekikolwa kino kireka waffe abavubuka ekituufu kituwa ekifaananyi ekyokuyiga nti abakyala batusukkulumyeko abavubuka tukole ssente kubanga omukyala akulembeza ekintu kimu kola ssente byonna bigenda kwanguwa
ekintu ekiriwo nekyetulabawo kibi nnyo bengapa abavubuka tulina okunyumirwa ebintu abakazi tubaagala tukola tutya ate famire nga famire atutwala mubiitegeera ono gwe banjula musajja oli mukazi omusajja alina abaana be alina n'abantu balina okulabirira naye ate twale ku mukolo ogwajjo gwabaddewo nga gwabadde gwabuvunanyizibwa ng'ate batugambye omuntu omu ayigayige atagala kuyiga akola atya akuze enviiri kuki omutwe omwami yagambye eyawummulero n'omukyala nti yali eyagwa mu kidiba naye teyabbire akitegeera naye esaawa eno omwami ono gwe baliko gwe banjula ye tannayiga ate nga muvubuka munnafu nze ku lwekyo kitwalanga ekintu ekitanyuma oba teyayizeemu akuza nviiri ku mutwe abeere n'enviiri ze ku mutwe ekyo nayizeemu ekikulu ekyamaanyi ennyo omwami eyavuddeyo yakyayi noono aliwo kati gwe bateekawo gwe bayita limozini talina amakulu akuza mutwe enviiri kuki kategeera wadde muganda wange bavubuka bubaka ki bwobalekera bayige ku kino kye baalabyeko n'ekyo bayige era mbasaba omukazi takuwasa gwoyina okuwasa abangi beekwasa nti ebintu bikyuse esente weeri omukazi asobola okukuwasa ekyesensi kyekikulu anti abamu bagamba tuzzeemu enkola y'abazungu nti omukazi asobola okukuwasa era bagamba si kive nze ku lwange sobola kukikola nooba oyina miliyoni mmeka olina kubeera wange waka kakati omukazi bwagamba nti kakati nina miliyoni zange 10 naye ngenda zikuwa gwe mpasa okikkiriza kisinziira kiri kitya ntadde mu maka genkanagana naye kati omukazi awasa ali mu muzigo kitegeera waba ayina amaka nga agage agatongodde nti manya ago maka naye kati kana akazigo ngaako ngaawo naye ate era otugambye mu kusooka nti ne bwojja nammeka omukazi takuwasa kituufu nsobola okukibeeramu naye akasente bwe kajja guno gulinga mukolo ssebo mbaga bane muli mutya ono maama ono muli bulungi sebo mama ngaseka ono yaliko ddala taata wali ku mukolo naliwo okonyabo gofaananidde ddala omukadde w'ekkanisa ayinza okuyigiriza ffe oba abali eyo abateekateeka okukola ebintu nga bifaananako nga bwe bityo naye nsaba otuwa ekifaananyi gwe ngeri yali ku mukolo ebintu byali bitya wabeerawo okwawukana buli omu n'afuna omulala oba omu n'atafuna naye muwala wange yasalawo afuna omulala nga sobola musalirawo era ku mukolo naliwo nangabula n'okungabula yakugabula enteekateeka wali wazitegeerako dda nazitegeerako ku mwami ono omukadde ebintu bino ebyekubba amatooka omanyi omuntu wabyogera lowooza nti oba omuntu wasaaga busaazi enyama oli obimanyiiko saabimanyako bufumbo bwabwe saabimanyako kale nga bwomanyi bantu baawukana tabankomaka bubaawo nsuubira nawe gwasookerako ndowooza sigwoyo ndi mu baana kati ekikolwa kino kye twalaba nti taata yali agezaako okuba nga alemesa gwe wakiraba otya muzeeyi balaba ku lwange kale yali mutuufu yanyiiga w'omuzadde anyiiga ki alina ensobi gye yakola nsobi ki ensobi era ya famire otoka okuba nga naawe ogimanyi sijjajja obanga wagiwulirako kati ngaffe abakulu abalina envi omuzadde alina okukansalinga omwana we era ekyo kyali kituufu omukansalinga nti bateeka ekintu nga famire kyetegedde omukyala tebamwagala kyali kitya omuntu asalawo naye ne famire esobola okusalawo negaana kati ye bwaba nga yasalawo ne famire alina ndowooza ensobi gye oba yanyiza muzeeyi oba n'amuvuma kati omuzadde alina kukola ki kuwabula era muzeeyi balaba teyalina nsobi
tujjako balina kutuula n'omwana ne batuula ne bakkaanya. So kati mwenga abakulu bwe mwalaba ekyo mwagezako okulaba omwana ow'obulenzi okumuwabula because asobola okubeerawo naye nga tamanyi ki kyakukola. Bakyali bavubuka bato. Basobola okuwuliriza mmwe abantu abakulu. Beetaaga counseling. So counseling eyo ogenda giteeka ddi? Nze sirina nteekateeka. Obalese bagenderawo? Kwe kwagalana kwabwe. Baana bato nga bw'oyogedde era abato abalala bangi bali wano era bali eyo batulaba. Obutabanguko buno mu maka gw'olowooza ebintu bingi nnyo bisobola okuleeta obutabanguko naye kusinzayo emboozi gyanyumya nti omwami yali yamukozesa bakole ekintu kyolaba ndowooza oba ekyali kitasaanidde. Abaana tebakoze kimala kwogera n'abazadde oba n'abazadde tebafunye budde bwogera n'abaana. Lowooza bajja kufuna obudde batuule. Kati ng'oggyeko bano tukyogera generally wabweru eno kubanga kimanyi naawe olina abaana. Abazadde temukoze kimala kwogera n'abaana bammwe mu nsonga zino ez'obufumbo oba abaana tebawulira. Tugezaako era tubawabula nnyo. Kyembadde nnoonya neyanziza nnyo neyanzeege omuzeeyi bwatyo yali ku mukolo. Maama yali ali ludda wa? Okulaba nga Mariya yafunye omwana w'omugagga era Mariya mwebaza kuli abadde atambulira ku pikipiki na bugaali naye kasi yafunye omwana w'omugagga atambulira mu kiduka era mwebaza mukyala Mariya okunkomezaawo omwami wange Kawambu era ndi musiimu nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala entanda gyensibirira abaana abawala abakyala abali wano mwenna mukole ssente obulamu banywe n'emirembe gyo osirike bajja kukola ki wenyirira nabo bajja kwoleeta makakasa mu gavumenti eno abantu bwe bagambira nti omwavu nyingi mwetulabidde embaga bwe ziti nga zitambula naye nyongera okuwuliriza abavubuka mwenna bannange mwongere okukola era nsaba gavumenti nga wereeta ebitongole bingi ebiddukirira abakyala oba abaana b'obuwala n'abavubuka abalenzi gavumenti etuloweezeeko ekyamazima gavumenti muwenya tusuulirire nnyo bagenda tuwasa. Ebyo bigambo bye ku sayidi eyo bwe bityo bwe biri so tetumanyi oba mwami tunamufunako naye bwe tuba tumufunye tugenda kuba nga tuwulira sayidi ye. Nze nasali programu ebintu bizibu nga bulijjo Simon ku kamera takumira mpera kome bera bulungi. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.